Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwa Julia. Osibyeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero webale. Wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Lunaku lwa bbalaza. Ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Septemba. Omwaka tuli mu kitundutundu ekisembayo. Eyalaalika okubaako byokola weekebere. Tuziyuza. Eriyo review fa abakola planning ogira n'ogireviewinga bw'ogireviewinga nga yagaana banazaala omwaka guno baaweddeyo ng'okola targets empya babanga tebannakuzaala oli wagujje. Nina Betty Bakireke Namboze Mukono municipality shadow minister wa Tana Affairs. Mukono Namboze waffe nate neriye wa Abdalla Kiwanuka nayo wamwe eyo gye bantereke eyo newo nobeera ne wamwe nobeera ne gye bakuziika naera wonna Mukono wetololera naye omubaka wange ataali kireeno wa metropolitan gwe. Beti buuza abantu basabo ne banyaba abatuwuliriza mbalamusizaako nsanyusa okubeera nammwe wano mu studio za Radio Simba. Nebaza Katonda abankuumidde abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda abafunye okusoomoozebwa okutali kwa njawulo nammwe mbasaasira era Mukama Katonda omu abasibe ebimyu abakubagize wekisoboka abaddizeewo mwebala okukola jaamu mungi nnyo ku makubo mbadde ninaawo emmotoka ngiresaawo mu luguudo awo wakati wa Namugongo ne Naalyawo wekyo wenjirese naye waliwo bendabye nga bali mu jaamu naffe naye nga bo bagezaako okuyitawo waliwo ababakuuma beesibye obukookolo bavuddeko batambula eri yonna bemasaga neŋŋamba oluusi n'omuntu ayinza n'okulowooza nti waliwo abamunoonya nga teri nabamunoonya nze nga netuulidde kaboda awo no ngamba sinza n'ekitiibwa mu protocol y'eggwanga nze munanye netulira kaboda nembalaba neŋŋamba ne bannange enseno naye kinewunyisiza bali heavily guarded naye ng'ate emmotoka bali mu z'abantu ba bulijjo Uganda enyuma. Ampuliriza Lutindo Betty nina gye nabadde nali Mukono eyo wiiki ewedde sijjukira lunaku kindooza lwakutaano oba entaawo wawuwo omwami muganda wange bamuyita Fred nanga nti ebintu bino mubyogerako okufaaminga ku lujja nti naye mmwe temumanyi impact yabyo nantambuza ewuwe awaka mu lujjalwe nga ayina waliwo fruit twagiyitanga muzabbibu nga aguyina mu bungi emiti 3 gyokka naye yangaye nti abakyala bava Mukono mu katale ne bajja ne basiba ekisawo naye kati nga ebifikkawo ebigwa bingi nnyo kati alunda embizi eyo emmanju ewuwe nga abigabira mbizi nti n'emmere y'embizi nagisootinga ayina emiyembe ayina amapaapaali ne tayina half acre abeera ku desimo 22 ayina emiyembe ayina amapaapaali ayina bogoya ayina amatooke yangaye nti wane waffe tetugulanga ku ttooke okumala emyaka ng'ena egiyise beetoolola bwetoolozi ne bayunja ku lino ne bakola ki yabadde n'enkota ya bogoya nga nene nga abakatale baagala jigula nga bamuwaamu omutwalo gumu n'ekitundu kati n'asunguwala nnyo nga mukyala waaga nti nze njibawa nanga nti nze eyo siyinza gibaweera kugumu kitundu ate ngalya sigalemu mu nju eyengere aganaafikkawo n'agawa ebisolo byange. Omugezi Kiseka yagamba nti oluusi abaddugavu bakusasa atunda amagi n'agamba kanguleyo kabalagala abaana abalunda enkoko balyeko nanga nti badde obawa amagi gegasinga omugaso naye namulabye nansanyusa nga akusiima lwakuba takumanyi nga muntu mulonzi wo naye nti Namboze nti mugambe ku Lokutano nsiibawo ndaba abantu ne ku Mande kuno mbeerawo ko bwe mbasi kati omanyi nkirabye olwaleero bwe nabanga wakubeera wano saawa emu ndooze Mukono nvaayo ku saawa 8 nene ku Mande urban farming kati ate bwogenda ku internet
abazungu ate bagitutte ku level ndala. In fact kati vegetables kati envendirwa ebintu ebiringa n'ebintu ebirala ebyangungu kati bigenda virayo ddala mu nnimiro. Abantu bakitutte ku level ndala. Ffe kati tetugamba nakuteeka ttaka kulujja kuba kati nze nagenze ku raised gardens kati naye abazungu bo kati balina ku mazzi balimira kati na ku mazzi batya amazzi kati bafuna chemicals ennungi bazitabula ne ziba n'ebirungo ebyenkana ebyettaka kati balima vegetables. Waliwo omuvubuka alioko kati ku internet njagala lumu ojofuna obudde oba mumukyazeeko wano mu program zammwe endala bamuyita Lubega. Ekintu kino akitutte ku level ndala. Basebo ne bannyabo tusaba ekintu kino tukitwale ku level ndala nga tugamba bwe tuti nti buli lw'olima emmere oyinza okuba gwe tolina njawulo nnyo gye weewadde naye eggwanga oba oliwadde enjawulo nti kubanga obungi bw'emmere buba bukoze eki bweyongeddeko ate buli bungi bwa mmere bwe bweyongerako n'emikisa gy'abantu abalala obutasiiba njala obutabula kyakulya. N'olwekyo kulima kulujja kunyuma kulungi kuzaamu iniserifitse firape ddagala nze nakitandika nno by the way lwa nsonga ya kumenyeka mugongo. Abasawo ne bangamba funa ekintu kyosobola okukola ekirala ekisobola okutwala ku bwongo. Abantu balwala kati depression naye awaka waawo wokka wasobola okumalako etuula wamu eryo n'agalowooza ago ate n'obanga naawe wennyini obaddeko kyoweerimidde ddala ekyaddala ddala. Nabadde ntunuulira raised gardens eza Lubega oyo nga kati omuntu asobola okukola raised garden emu n'anogerawo ddala ebokisi y'ennyaanya ey'emitwalo 45 n'aginogawo buli wiiki nkubuulira kubanga raised garden kyekuwaamu oba okulima ku lujja kyekulukuwaamu ekirala kibazo that you can choose the soil nti obutafaanana nnimiro nti olina ettaka lyo wano osobola ettaka gwe wennyini n'olyetabulira gwe wennyini n'ogenda n'oteekamu ku musenyu n'oteekamu ku ki. Era kati n'ekirala kyenkusaba ogezeeko bwe bumonde balaba babulima mu nsawo. Era kati bw'onojja ewange njagala onsange nga nina example ennungi gy'otunulako n'ogamba well awo n'oteekamu n'enkoko 2-5 n'olya ku nkoko ekuze n'olema okulya obukoko buno obw'omukatale obulya kiyo nka wiiki 3 naye kaagejja ddagala enkoko ogw'omulujja Lutindo. Abagoberera bonna Lutindo ku Mande kuno twagala obbazaamu amaanyi n'ekirala n'okusimba emiti gyennyini egy'ebibala naye n'egitali gya bibala tutakabanira obutonde bw'ensi yaffe. Ekyokusatu okulwana ku garbage gundi eyo okumala gasuulasula ebisaaniiko naddala ebisaaniiko ebitavunda. Honorable Namboze omanyi nga sinagenda ku mulaka gwa leero awo wennyini ate we wali ekizibu obadde onnyonnyola oliyanga nti ekimu ku bisibyeko bannayuganda enfuga gye batakkiriza mbeera ya budde ennungi availability ya mmere. Musajja yanga nti bwe twali mu covid ng'abaana ba booda abatakola abeera ng'ensi emu kuba ne bagamba nti bakuweereza ekifuluusi kya lumonde okuva Emityana n'amanya nti kaakati nti ensi tegenda ng'obusungu bukkakana nti obeera oli awo nti bakuweereza ekyo ekigambo kifuluusi nakiyiga ku olwo nti baweereza ekifuluusi ky'amatooke kaakati abantu baffe olw'okuba tebali bakatale mu Uganda obulamu bwangu Dr. Besigye yaga nti tujja kufuuka extinct olw'okuba tulireze ate ne Mwami Museveni naye yali akikkaatiriza. Honorable Namboze maybe awo bannayuganda y'ensonga lwaki ebintu oba batufuze bubi kasita nze nja kulya ate gwonsuza gondiisa ebyo singa bituufu singa mawanga nga Somalia singa waliyo eddembe Somalia n'endala waliwo eri Somaliland oba Somalia emmere naye waliwo Somalia nawali awazibwa ennyo nze saagala nakwefaananyiriza ku kyogamba nti nno singa tuli mu mbeera y'obudde obubi esinga wano kubanga olaba tukaaba nga tuli mu nsi Katonda gy'atukwatirako kumpi ebitundu 6 ku buli 100 wano Munnayuganda Katonda kumpi ebitundu 6 ku buli 100 amukwatirako obukwalizi kyova olaba kyangu n'omuntu okubeerawo nga takoze
nti era n'abeera yeyo mu kyalo n'anywa n'atamira n'afuna weyeebaka n'alya ekyemisana n'ekyeggulo. Awo we wali obuzibu n'ajja mu Stenseni n'ajja n'aga nti ng'oba mu kibuga n'omuwaayo 10,000. Olaba abantu bali bubi nga tusobola ekyo singa okigattako ekyokuba nti omugaati tukugula. Yes, bantu singa balirwanye kyo kituufu nti Kenya kati ng'Ekenya olw'okuba nti omuntu obulamu bwe bwonna buli mu katale bwe bamugamba nti gavumenti eyongezza siringi 10 ku musolo. Nabadde eggulo nga ngamba abantu nti bwe batugamba okusasula school fees mu URA fenna mu Uganda tuzire tuleme kuzza abaana ku ssomero taamu eyo. Nagenza okutunula mu audience bwenti nga ndabayo abantu bamuganya kati nga batandise olwo anti omanyi omubaka owange ali mu candidate class. So bannayuganda kyekyokuba nti nno tukyali so indifferent nti buli muntu alina waliwo enkola ya tebinkwatako ate tebakomye nno ku kyabwe bakoma bo ye tabaako kyakolawo n'okunyooma ate abalina kye bakozeewo. In fact alufuula luwalo namboze mutulwanirire namboze nga tetukyakulira namboze bakuze kwegamba nti tebakoma kubanga bo tebalina kye bakozeewo naye bagattako obutasiima balina kye bakozeewo okubogerako ebigambo ebibamalamu amaanyi okugaana okutegeera ensonga ezimu mu bugenderevu. Omuntu n'olaba omukulembeze omulungi naye nga abantu baganya omutegeera mu bugenderevu ne bamwogerangako ebigambo eby'obulimba ate abakulembeze ababi ne babateerayo ebibawolereza. Olaba nakati omuntu omusanga nga yasoma alina ne degree n'agamba naye gwe tulaba nti ogenda eggulu abantu bafunyemu nnyo abaayo batunze emmere nina ne gwe nalabye nga yeeyita munnamawulire mutegeevu naye ng'agamba natuuse eri ne tunoonya ne wetugula emmere neebula kakati opposition egudde Museveni yafunye obululu busufu kagamba bannayuganda tebamanyi kulwanira birungi ne basiimiikiriza n'ebibi. They settle for anything. Oli ne bw'aba abanyigiriza okubagamba nti bannange ono abanyigiriza tebakikkiriza. They settle for anything. So bannayuganda bannange simanyiiyo nsi erimu bantu bali indifferent nga bwe mukola abali siniko nga mu bannayuganda we bali bafunye mirembe tujja kunyumyako minyumye naye wajja ku kyolunaku lumu embeera eno ekikulindigguleko kubanga kati olaba ekiteezaawo waliwo batebinkwatako naye tekyagaana lunaku lumu kukya ebisaaniiko ne bibeerindiggulako nebituwo kyaffe nanna Kampala yenna. Honorable Namboze nga sigenze mu bisasiro oyogedde ku ggulu munaddipi mbadde ngenda gamba nti munaddipi munno ze dipi kibiina kyange bakinzibako neŋŋenda nga bw'onoogamba nti bannange oyo yali mwana wa gundi naye mwannyina n'atunda yamusikira n'atunda waka n'atundiramu n'amalaalo n'agenda n'agula ekibanja n'atandika ekijja ekiki nga takikoze lwa mukwano nga talinamu ssuubi ga nti naye nnyinza okudda nnunule ettaka singa ekika kirwana ne baddamu ne banunula ekijja tekiba kijja kyaffe dipi yemu ku bintu bye tulwana okununula. Beti lumu Honorable yes bwe yatuuse eggulu naga nti naye ekisooka nti nze kyankwatako lwa nsonga nti mukwano gwange Theodore Sekikubo bw'ayimirira eggulu n'agamba sipiika nti tulina ensonga ekyawalidde sipiika yamulaalika nti wano ensonga zaffe ze tugenda okwogerako zonna zigenda kubeera zikwata ku bantu ba mu mambuka ga Uganda zokka lumu n'aleeta ekiteeso nga kyo tekisiba mambuka ga Uganda gokka kitunuulira Uganda yonna naga nti ekiteeso kye ayagala akuliranga oludda oluvuganya asaba palamenti emukkirize aleete ekiteeso ekirongoosa mu Administration of Parliament Act etteeka erironderwamu sipiika erironderwamu abafuzi mu parliament naye ng'ekigendererwa kye kiri ku leader of opposition aga nti etteeka lyalagira nti ono alirondebwanga mu kibiina ekisinza ababaka abavuganya abangi naye nga ye kyasimbako amannyo nti naye talondebwa
batuwa muwe kati ayagala babaweereze nga amanya leero muwuliriza nga addressinga press conference n'enkya nyinza okubeera naye wano ne Ssemuju nga aganti babawenga amanya 3 ng'ababaka abali mu parliament nga bwe guli ku East Africa bajje mwe mwenna abali ku ludda oluvuganya mutuule mu kisenge Kibazo Yeyanjule Namboze Manueli boogere bwe banaamala okutaanya ensonga kwaba abasatu be babaweereza mwe mwerondereko abakulembera atya lwera ayongeddeko ebirala agaye nti ne bakomishona nabo tubalondere eno olwaleero n'ayongerako ekirala naga nti njagala ne presidential candidate awanguddwa ng'abadde wakubiri naye ajenga mu parliament nga ex official wa parliament ekyo nakyakigasseeko leero ku byayagala agaye nti n'ekyo njagala leero n'agattako ekirala naga nti ne bahwip ab'ebibiina byonna ebiri mu parliament nabo bajjenga balonderwe mu parliament naga nti mwabampuliriza eggulu mwawulirako kimu kyokka naye njagala ekirala kyagambye agambye nti ne censure singa eneebangayo motion ya censure nti tubeerenga nga twetaaga emikono 10 si mu bungi bwe tubadde twetaaga luli baali bagamba 2/3 or 1/3 naye kati ye ajje mu kibala ekyo agaye nti emikolo ngibeerenga 10 nti awo nti ne president tuba tumusobola ye mukululumu Honorable Namboze ekifaananyi kati kigaziye ekisooka omuntu eyawulira lumu n'amugoberera ne interview nga bw'azazikola lumu kati ebintu kati ayiiya biyiiye anti luli yasaba olukusaba mukkiriza aleete ekiteeso ekijjudde and that's why abantu nganze ndowooza singa parliament ebadde yakutuula lwakuba parliament tetuula mbadde njagala kusaba kola motion esaba parliament reviewing gundi gye yawa lumu olukusa because lumu bwe kuba kuyimba kwa nnaku zino kanje kugereza abavubuka kye bamanyi waliwo kwe bayita okuyimba okwa freestyle era lumu president wange yagenda mu Bungereza nasulamu ekidongo n'atandika freestyle nava ku luyimba ekyavaamu n'ayimba ku bantu babali eno ba MP bebani era yaga nti n'otuyimba kakati lumu ali ku freestyle ayiyizaawo bw'ayingira wano mu studio n'omukyalenjinga nkyajja kubeera wano kati tolaba bino byengenda okwogera kati manya agenda kuwulira wanaatuukira wano enkya ng'ayogera birala ate bw'anaabeera mu studio muno bw'ona omukyalenjinga ng'omubuuza ebibuuzo ajja kumaliriza ng'ayogera birala kiraga ki kiraga nti lumu teyeeteekateeka lumu either yakolera mu busungu oba yakozesebwa kakati n'ayingirira ekintu kyatamanyi bwe namulaba olwasooka yagamba nti nze bamubuuza nti naye lumu ovunaana ssennyonyi obutabeebuuzaako naye gwe bwe wabadde oleeta ekiteeso ekino weebuuziza kwani naganze neebuuziza ku pulezidenti wange Mao Mao bwe yavuddeyo naga naye bannange Bannayuganda omanyi amaanyi agali emabega wa leader of opposition kibazo mu mateeka tebatunuulira tteeka mu mateeka tutunuulira mutima the spirit mwoyo ki abateeka etteeka lino mwe baakolera abateeka etteeka lino omwoyo mwe baakolera ligamba nti buli lunaku Bannayuganda lwe bagenda okulonda balonda gavumenti 2 balonda gavumenti etwala obuyinza ne balonda ne gavumenti empabuzi gye bayita alternative government emu neforminga substantive government endala neforminga shadow government ng'omulimu gwa shadow government kuwabula kulondoola kuteeka eri ku bunkenke
kuwa alternatives nti mwe mugambye nti awo twalijjewo 10 naye ffe tulowooza twalijjewo 5 mwe mugambye nti ebisaaniiko tukole landfill ffe tubadde tugamba tukolemu amasannyalaze nti bannayuganda baagala balina manifesto 2 ezaabakwata omubabiro. The issue is we are looking for the voice that almost split the country. Nti olaba mu mawanga agamu asinze abeera n'obululu 45 nga gwe bawangudde alina 49 labanga ekyali Kenya. Ne bagamba nti kumpi twali 5 okummeka kwa 5 bagamba eno gavumenti ey'okubiri ejjayo eddoboozi ly'abantu bonna. Olwo amakulu g'akawaayiro namba 1 akassemateeka kagambe nti obuyinza bw'abantu baleme gamba nti obuyinza bw'abantu abangi naye kibeere nti obuyinza bw'abantu nti kubanga nabana abatafuuse bangi abatafuuse majority nabo bakiikiriddwa. Kyova olaba Ssennyonyi tayanukula babaka ba palamenti wali ayanukula mwami Museveni na baminisita be afoominga ne gavumenti. Era lumu nabadde njagala mubuuza nti bwagamba tulonde leader of opposition ate ba shadow ministers bo because bwobo yaga nti bayina n'okwebuuza ku bibiina nga tebannalonda shadow minister ogenda mu DP ogenda mu FDC nzizeyo muteeka nga ligamba nti eno pate ey'okubiri bw'eneebanga efoominga di shadow government may bateeka ekigambo may consult. Tolowooza nti nno baali balalwa obutateekawo shalu because ekisooka baali bamanyi nti bano ebibiina bwe mugenda ne mwevuganya manifesto ne zeevuganya okusooka kwa byonna mubeera bakazi bajja naye abantu bagamba nti obutamala budde manifesto ziruwe 2 ezatwala abantu omubabiro. Nabadde mbuulira mutabani wange nti nga bw'omala P7 ne bagamba nti oyagala kusoma wa first choice nangamba nti nenteeka Namiryango College second choice nangamba nenteeka Bishop Senior Secondary School Mukono nengamba exactly that nti bannayuganda first choice esuubirwa nti bateeka mu gavumenti ya mwami Museveni wakuba ffe wano mu Uganda ekyo kikyaliko contention naye katukitwale nti singa akalulu kabadde kamazima naki na bwenkanya nti newe muligenda mu kalulu third forces zibeerayo nayo okuvuganya okw'amaanyi kubeera wakati w'ebibiina bimeka 2 ebyo ebibiina ebitunkanira eggwanga baagala manifesto zaabyo zonna zifune omukisa okuyingirira wano mu setteeserezo. By the way ababaka ba palamenti okujjako bano abafu abeeryamu enkwe baalisobodde okuwulira Kayindo Otafiire ng'aleese police statement ne Namboze n'aleeta alternative police statement ne bagamba nti Kayindo Otafiire gendera eri this financial year police statement ya honorable ya shadow minister yesinza obuki obulungi. So ekigambo kino lumu njagala okuva olubereberye ategeere nti leader of opposition in parliament is not a prefect. Mukulembeze waba MP mukulembeze wa ludda oludda mu ggwanga. In actual sense singa tubadde ne system ekkiriza presidential candidate okwesimba mu constituency nga Kawanga Semwogerere bwe yali MP wa Busiro South najja mu parliament nga awangudde Busiro South ate nga ne kubwa president DP gwe yasimbawo n'abeererawo automatically leader of opposition. Ennaku ezo mu electoral reform twali tukireeta owulidde era ne wabaawo bannayuganda bagamba nti mwetegekera kubeera mu opposition lubeerera ne tubagamba nedda twagala buli alibeera mu opposition tuleme okuleka eddoboozi ly'abannayuganda bangi nnyo ebweru. Lwaki? Nti tukirabye nti buli we basindika leader of opposition mu parliament okuviira ddala eri ku Beni Kiwanuka bwe yasindika batalingaya omuzimu gutwesibyeko. Buli leader of opposition gwe basindika mu parliament amaliriza atatandise kusikamuguwa nabali ku kitebe kya kibiina ki. Bwogamba ffe twalwana nnyo lumu twalwana okujjawo kye bayita individual merit. Okiraba sebo Uganda twasoma ne batugamba nti bwe muba mwagala demokrasiya abukadde mujjewo ekigambo kye bayita individual merit nti omuntu bamutunulire bamugambe Namboze tukulonze lwakuba gwe Namboze ne bagamba tuddeyo mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi. Kati bw'oba oyagala enkola ey'ebibiina by'obufuzi okunnyikira olina okulaba nti ebibiina by'obufuzi buli lunaku obyongera obuyinza
so tobijjaako buki buyinza because kati ekiteeso kya lumu kyagala kujja buyinza kuba ekibiina kyaki kyebyobufuzi ekikulembera obudde oluvuganya olwaleero eriyo nuupu nze nkubulire natuula ne Sseggona twanyiigira Nandala Mafabi nange naliko Nandala Mafabi yanyiiga olunaku lumu alina bye yatugamba okuboyikotinga ne tutaboyikotinga n'afubutuka n'ajja n'ekiteeso n'agamba Sseggona ne baleeta ekiteeso n'etteeka n'ali draftinga nti bannange leader of opposition tumulonderenga muki mu parliament era ekyo lumu abadde akijuliza nti abaŋŋambako wano nti Sseggona lino etteeka yali anti bakugamba nti eddiba lyengo terirerwa mwana ate nganguli mama yalireza nga mama wange omugenzi yalireza muto wange omugenzi nti bonna kuliko omulamu ekyali mulaze nti olaba Sseggona yalireeta ku mulembe gw'Abesigye ne tumugamba nti Sseggona etteeka lino ekigendererwa leero osobola okunyiigira Nandala naye tetukolera mateeka bantu amateeka tegaba na maaso amateeka tebagakolera bantu amateeka bagakolera nsonga amateeka gaba n'ekigendererwa that is the spirit kiki kyoyagala ofuna kakati singa twagamba nti luli mwali mwagala kutaasa winikiza aba FDC memugoba olanya n'abatebuka kati singa twakikola osanga Mpuuga teyali baddeko leader waki opposition maybe osanga Ssenyonyi teyali baddeko leader opposition maybe kakati ebyokola amateeka nti tutaase Nambooze oba tunyigire Ssenyonyi eriete ekyo oba kyovolaba nti is neither here or there kati atandise kuzungana atuse ne mu bintu ebimu kati ebijja okumuleetera obuzibu wabula kandeteyo ne version ey'okubiri lumu tobanga olumbe olwaluma Kafeero Ssekitooleko mu parliament eyaggwa lwakutte yalwalaki Mwami Museveni ayagala okukyusa ssemateeka tujjewo ekkomo ku myaka gya president naye Mwami Museveni kyaliko bw'aba agenda e Masaka akwata ly'ejjinja ekkomo ku myaka gya president gyavaawo anti nkubuulira ekyaliwo ntandise okulowooza lumu bw'atandise okuzunganya ebigambo kati ntandise n'okumanya nti ekigendererwa kye kyaliba ekirala Mwami Museveni bw'ayagala okuggyawo ekkomo ku bisanja ku myaka gya president tusooka kulaba Kafeero Ssekitooleko ng'agamba ndeese ekiteeso ekijjawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi palamenti neyuguma tojja kireeta kakati ne twogera nnyo ku nsonga y'ekkomo lyaki ly'emyaka kye tutaamanya nti nno Ssekitooleko yali atutwaliriza mu kiteeso ky'amagye nga bategeka lumu tobanga oli mu kututegeka ku kyokutandika olondera president mu palamenti because atandise okwogera ebigambo nga olaba nti nno ayagala just wabeerewo ekiboozibozi bikubanga bino byonna abifunye on the way okugamba nti nno nze njagala abadde namba 2 mu kalulu ajje mu palamenti nga ex official kyali badde kirungi nnyo naye si kino ekintu kinene nnyo okuba nti bwe kiba era mu bigambo byagambye nti bwe tuwangula Mwami Museveni mu kalulu akaddako nti tuba tumuwumulizzaawo muleke omanyi enengeri yokka gyayogera namulaba naluli kwegamba omanyi kasita okola ekintu ekitatuuse otandika okukijuliriza twabalanga eyo mu kyalo nga tulenga embidde kasita ettooke lino erisooka embidde esooka eba entono ng'ogenda osuulasuulako obubidde ojjuze kakati wano kino ekintu ky'okugamba nti abadde namba 2 naye ajje mu palamenti kinene nnyo nti singa kyabaddemu original concept ye kyalibadde kisafeesinze kyekyandikulembedde kyekimu ku byali kulembedde ekya komishona tekyabaddemu kubanga abantu bamaze mu challenginga ti ate komishona kati njagala namubuuza lumu oyagala bano babalonde ku side y'opposition
naye ate aba gavumenti kubanga fe wetubeerera ayongeddeko naga nti na buli kibiina ekiri mu palamenti nti si ekikulembedde mu kuvuganya kyekiba kironda komishona kyokka nti n'abalala b'ebitonotono. Kakati kankubuulire lumu naggambye nti ayimba freestyle ayiyizaawo ennaku zino bwe tugenda eyo ewaffe mu Kavule nga pulezidenti ayitamuko ku bannabitone nga bagamba nti mujje wano olutuuka wali nga bagamba bannange abantu tubaweeyo freestyle nga basuulamu wali ekidongo gugugu ono ng'ayimba kangamwawo kakati ono ali mu kangamwawo. Nze ndowooza the most honorable thing for Lumutuddu is to consider agambe ti bannange nconsider nze nga Sseggona bwe yakola because sirowooza nti Sseggona munafu oba tumutwala nti ali wiiki wawulirayo wadde amusekerera mbwe owedde no okwekuba mu mutima kya buntu. Nze ndowooza nti lumu ajje eggwanga ku katemba already electoral commission yatandise dde okuteeka mu nkola okulonda because okuvanga mukaaga okomanga 16 yabadde esala constituencies zebayita electoral areas ku ssaawa kakati eri mu voters update. Twetaaga amaaso gaffe ogazaayo ku bintu ng'ebyo. Kampala ajjudde ebisaaniiko abasibe eri amakomera bagasalako amazzi ebintu byonna tebigenda bulungi mu ggwanga. Lumu mbadde nkusaba nti nno gundi gwokoze akandi olindo olikokoze kamala kakati it is time to say ti bannange twabadde n'ensonga ti palamenti yabadde etandise kutambula mu mpalo kati bagikomezaawo bagambye eriddamu otuula nga 17. Palamenti egenda kuddamu otuula nga 17 kati ababaka batuddeka kyokka ekibuga Kampala kijjudde ebisaaniiko. Eggwanga lirina ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso ezeetaagako palamenti okubaako kyeyogerawo. Palamenti yeekwese lumu musabajjewo katemba tuddeyo ku debate eyabadde egamba ti palamenti kyekola ogenda ng'ekyala mu budde obw'okukola kinaayamba eggwanga era kinaagitwala maaso kuba kati ye embeera gye yataddewo yasasamaza naye kati bino byonna byayogera sikyazzeemu na kumureasoninga kiraga tali ready ku motion. Era kyova olaba bagamba nti okuggyako nga motion gy'oleeta ekintu ekyo bwe kitakolebwa ku olwo eggwanga lisaanawo omuntu okuleeta motion yalimazenga kuwa notice of motion. Ekimu ku bidaaza lumu nerumu tannaleeta motion lumu yasabye olukusa agende ategeke aleete yaleese motion seeking leave of parliament. Yes, that was a motion. Yaleese motion yasabye olukusa yogera mu lulimi lwe tutegeera yaze mu parliament. Lumu yaleese ekiteeso ekisaba palamenti olukusa emukkirize agende abage etteeka erireetwawo okulonda kw'omukulembeze w'oludda oluvuganya palamenti oluvuganya gavumenti mu palamenti. Naye mu nkola entuufu lumu yalibadde yasooka kuwandiikira sipiika either mu buwandiike oba mu bigambo nga palamenti etudde n'amulaalika nti nteekaateeka okuleeta wano ekiteeso ekisaba palamenti olukusa enzikirize ngende ndeete etteeka mu bubage nga memba atali minisita private members bill eriteekawo okulonda kwa leader of opposition. Kati bwe yali wadde notice buli muntu yenna alina kyagamba kwekyo ekiteeso ekyo ekyokusiikinga live ekyokumuwa olukusa yalibadde akimugamba ne lumu ne yeeteekateeka. Naye lumu yaleetedde ekiteeso wansi w'akawayiro akaleeta ebiteeso ebitasobola kulinda so ng'ate ekiteeso kye kyabadde kisobola olinda. Kyova olaba si mweteefuteefu atulemesa naffe abaagala okumudibetinga kubanga oba okyali wano n'aleeta kino kubanga gye yasookedde yabadde agamba nti ffe ababaka ba palamenti ffenna abali ku ludda oluvuganya tutuule mu palamenti twekubemu akalulu twerondemu. Bwe yawuliriza ku radio ne bamugamba nti omuntu leader wa opposition bali baba bamu constitution yemubawa lwakuba baba bakutte ekifo kyokubiri ekyo n'akiyiga. Kati bwe yakiyize n'addayo n'akola amendment mu byayogera bwe yabadde akyatambula ne bamugamba nti kakati mutuwe basatu. Kakati ate bwe tutuuka eyo ne wabanga omuntu ali anopposed
era buli wobasindika okulondebwa eno mu parliament nobagamba nti kale tuleetedde amannya asatu olaba akakiiko ng'akamwami Bwanika oba obwa commissioner parliament yekakasa bukakasa negamba NUP mulonzo ono tumukakasizza olaba ku luno baagana bugaanyi kukakasa ne bagamba nti Bwanika ne baagala tubajjeeyo bali bagamba tugaanye okukikakasa ekyo mukoze era nde bonobawo obuyinza okulonda leader of opposition bajja kukuza mu bintu ng'ebyo era bajjawo kiri oli omulimu gw'oli kwetikka manifesto ya Kyagulanyi ebintu bibiri mu parliament enkya eri bwenebeerayo nga Mawu bwenebeerayo Museveni bwenebeerayo yenna n'abeera leader of the opposition outside the parliament yalina okuweereza manifesto ye through one of his members in the parliament gwe bayita leader of opposition. Ebintu bibiri ekisooka mpuliriza mukulu Morris Ogenga Latigo aga nti mweno dispensation ye yali lope eyasooka era atujuliza lunye nze amanyi okungamba kubanga omugenzi Sam Kaleganjuba yali mukadde wange nga mukwano gwange nti yatuwangula aga nti bwe batandika parliament nga tennabeera adulterated ye Morris Ogenga Latigo ayina konda ku Besigye aga nti bwe yawangula candidate wa Besigye mu kulonda nti era bo waliwo okuvuganya nga kwa kulonda wakati wa Sam Kaleganjuba ne Morris Ogenga Latigo mbu Latigo simbu Latigo n'awangula mukulu Njuba ne bamuweereza mu parliament ya African Union Latigo n'asigala nga lope aga nti okuva omulundi ogwo kasita yawangula Besigye n'aga nti eyo bajja kumpangulirangayo munaamenye etteeka lope n'atandikanga kumutuuma nga omukulembeze w'ekibiina yatuuma lope n'aga nti ono ekisooka awaayiriza nzija kankongereko w'okubiri Besigye gwe mmanyi Besigye tali vindictive gwe nawe gwe nange tumanyi Besigye tali vindictive Besigye tawalana Besigye ne bwe mubajja omwafunye disagreement bwokkiriza leero to move on moving on ekyo bw'aba akikola ng'akyekokinga bwekokinzi oba kizaale bwe kiba kizaale Mukama yamuwa ekirabo kinene nnyo alina kye bayita humility musajja mwetoowaze ekyokubiri Ogenga Latigo yamalako emyaka gy'etaano teri yamudropingira muki era aga nti ye tebamudropinga kubanga baamulonda ulira Besigye yasooka Latigo yali akyali leader opposition Besigye n'ava ku bwa president bwaki FDC so tasobola gamba nti bwe nawangula candidate we n'akyusa ennonda nekyo nakyo si kituufu kaakati ekituufu kikino Ogenga Latigo baamutuma mu parliament nga Museveni atutta amagye ga Uganda e Somalia nga tasoose kusaba parliament nga leader of opposition ekibiina ne kimutuma nti genda ogambe president yamenyese mateeka talina buyinza budeploying amagye ga Uganda Somalia nga parliament tesoose muwaluki lukusa Latigo olwatuuka mu parliament n'asoma ekiwandiiko n'abenajja n'akumbi ne beekwata mu byenda kuba yagamba nti bassebo ne banyabo nze ndaba ku lwange era ffe opposition tukkiriza president yali mutuufu okuweereza amagye okutaasa Abafirika bannaffe kati parliament najja aginforming oluvannyuma ekyo kyali kimu ekyokubiri ebiteeso byemmanyi bye yawaayo n'aleka abo najja nankumbi nga beekutte ku mutwe ekyokubiri kyali kikwata ku mmere enkolerere GMO owulidde awo kafulu nga ab'ekibiina kye FDC bagamba nti bannange emmere n'enkolerere evuddeko okulwaza abantu mu mawanga mangi gana amawanga agaffe maavu ekirala efuula bannansi abaddu b'amakampuni gali amatunzi g'ensigo kubanga bo bateekawo ensigo zaabwe nga tokyasobola kulima kasooli tokyasobola kulima ku muwogo tokyasobola kulima lumonde okuggyako ng'ogenze n'olima ki ng'ogula ensigo zaabwe ekivaamu nzijukira lukyamuzinga akuba enduulu ku Monsanto omwavu aba takyasobola kukola ki kulima Latigo teyakoma kugenda mu parliament n'ava ku kibiina kye kye kyamutuma ekyokuwakanya ensigo ezo ebya GMO naye
yakkiriza ne kampuni ya Monsanto nemulambuza ensi eno n'afuuka Vasco da Gama nemutambuza uyo buli ggwanga lyonna eddungi yalituukamu ng'eno bwe bamuwensako bwe bamuwaki era neyefuulira ddala kafulu. In fact n'awasembyeyo we wano juzi kuwebisiyaga kwegamba ye Latigo akkirize nti kasita yalowooza nti nno akalulu akeefunidde ku lulwe yayisa nnyo amaaso mu kibiina kye era eyo y'emu ku nsonga lwaki in fact kufa abalala twagala kunyweza bunyweza tugamba bwe tuba twagenda mu nkola ya bibiina byabufuzi ebibiina by'obufuzi birina okusigazanga ku buyinza ku bantu kubanga kibazo kankubuulire si kyangu nnyo kibiina kiramba kwonooneka nga bwe kiri kyangu nnyo omuntu omu kwonooneka kyangu nnyo leader of opposition omuntu omu okwonooneka okusinga ekibiina ekiramba okwonooneka bwe kiba mu kuvuganya gavumenti. Ekibiina ky'ebyobufuzi nga kivuganya gavumenti kiba kyamaanyiko okusinga Nambooze ku bubwe yekka omu nga yeetaddewo wali nti nze nvuganya ki gavumenti. Mosso omubuuza nti ekifo kino ekya leader of opposition kale ogambye nti okomyewo abaka ba FDC 36 ne bakubako akalulu oba 2 ne bakuwa 16 ne batakuwa naye abo kinene nnyo okusinga omusajja oli akuweesezza omukisa ogwo bano bakubeko akalulu yaba yafuna obululu millions baba ekyo ekifo mukifuna lwakuba waliwo eyesimba ku bwa pulezidenti nti ne wabawo ekibiina ky'ebyobufuzi ne kifuna ababaka ba parliament 10 mu parliament naye nga tekyalina presidential candidate si kye kiba kinnannyini kifo ekyo kituufu. Yes, ampuliriza tukomawo bwe tukomawo kuva mu mirango Nambooze mto muganda wange okujjako wansi w'enkola ya lumu kyaleeta kijja kusobozesa omuntu ate asimbyewo ku bwa pulezidenti okubeera omukulembeze w'oludda oluvuganya era nagambye nti oba okulwokuba balowooza nti bo babbye edda akalulu ka 2026 abappiraawo be baagala okubeera ne bemupi bamale bajje babeere nga be bakulembere Kenya ne Uganda. Moses Kasibante yali alise naga nti bino byonna bye twogera nti olwaleero neebeerayo omuntu atutwala mu kkooti ng'abooludda oluvuganya nga ye memba wa NUP n'atwala Ssennyonyi mu kkooti nti etteeka liri lyalagira kulonda n'atunyonnyola ki memba wa NUP Kasibante si memba wa NUP si yasimba yakomawo yajja mu NUP n'atafuna tiketi anti bw'atagifuna ne yesimbawo nga independent n'agifuluma kimugoba bwe wesimbangawo nga independent oba ovudde mu kibiina simanyi nkomawo aga nti bwe baba wawaabira olwaleero nti Kabatande beeyaloopa ekifo kiba kimuyise emyaganya gyenga era kibazo mu studios ogikwanjulira ndina Honorable Betty Nambooze so Kasibante ennaku zino abadde alina gye yabulira tumukulisaayo alima naye alabika ali excited ate nasalawo nti si omuntu gwe njagala okuwanyisiganya naye ebigambo obuuza nti lwaki ebyokuwaaba babyogerako kati kiba kijjayo nti tetwava dda ku point kati tuyiganya Ssennyonyi nga muki ng'omuntu tulwanirira mpuuga nga mukwano gwaffe kati ate bwe tugenda mu ebyo tuba tuluzinze point. Nze ndowooza nti tis time debate eno tugijjeyo eyo ku kataka debate eno tugiteeke kugamba nti what is the best way to come up with a leader of opposition mu parliament erimu ba stakeholders abangi ku ludda lw'opposition era nti NUP bagiwa omukisa yekirina kati bagirekera omukisa gwayo egumaleko. Nze we bajjako Winikiza saasanyuka ninakola neki ne Betty Achanyi nga minister wa information nera naye nakola contribution ye congratulating Winikiza nti yakkiriza n'atula wabbali ekibiina ne kigenda maaso. Otherwise abantu bajja tujjamu nnyo obwesige bagambe nti bwe tuba tulwanirawo kukuuka jjembe lwakafooka bwa leader of opposition bwe tulifuna bwa president bana Uganda eggwanga tulikola tutya. N'olwekyo Bakasibante mbasaba batuyambe baleme kulowooza
selfishly nti kati eno embeera eriwo yeyaabwe ey'okudda engulu nti banoonye buli kakutu bakwogerereko basasamaze so nze yemboozi sigiraba mu merit era saagala genda nnyo nayo mu maaso. Tumalirize esebo gulu oyo yawedde muyinamu ekizibu kimu abakulu bolekedde walala nze nga naye byonna biraga nti nno ekigendererwa n'emboozi evuddeyo eraga nti ekigendererwa tetwakifunye. Bwe tuba nga twetaaga regional parliaments nazireeta dda mu alternative policy statement bwe nali minister wa local government to actualizing regional tier tuteekerewo ddala gavumenti ey'obuyinza tuteekewo regional parliaments zituulenga ziteese tutaase decentralization kuba decentralization kati afiiridde ddala. Ampuliriza Honorable Katumuleke asooka awummulemuuko tweyanziza nnyo Honorable Nambooze. Ampuliriza Honorable Nambooze ensonga agituusizza regional parliament ekimu ku bye nkugamba nti bwe baatuuse eggulu baasigadde batugamba nti ate lwe banadda kati parliament eri mu buwummuze bagiwummuzaamu